buzazi bojo sulanguloji atojo tumanyirire mu Bukoto South akimure samu tubanonya wetukukwatira samu tukutwala ku police. Bukenya Isa Sande, Seguja Jime ahamwe na Bukenya Joseph nibo bakansara baroho kandi ababeire bahirwe hebendera kwetsimba ahabwe kibina cya NUP omukaruru kabona izo bari yanyuma abazyaba kibarengire wanyuma yo kutahandikwa nkabakwatire kibina cya NUP ebendera ahabo kuba babeire bateine bihandiko ebiri kubagambaho kuno babeine hebendera ahabo kuba babeire kuba hebhandike ebi oine stamp y'ekibina haburiza meisho aba bashazire mu kwesasera by'ebendera y'ekibina batyo nuko kwetsimbaho nkabateine kibina amaze okwewandisa ekindetedde okwewandisa nti obudde bwakacyoka by'okulonda eggalawo olwaleero ekitebe kiggalawo olwaleero tunoonya akimu atukomezeewo registra abuze ne tusalawo twewandiise kuba nti ekitebe kiggalawo olwaleero okwewandisa era bakansala bannaffe abatannafuna stampu tetumanyi gye bagenda gikola ki jijja olwaleero ekitebe bwe kyatuwadde kaadi ezituddizibwa twamunoonyeza atutereko stampu yakoze eki yavuze ayinza kuva eri Kampala gy'otegeere ffe abazimbye ekibiina twatandika ekibiina mu Bugubi ne tukizimbye ddala okuva wansi ne tuwangula akalulu mu Bugubi ku ssaawa enazze agambe tagenda kisaanyaawo tetugenda kukkiriza abantu begekerera obuvuyo bwona ahari Hakim Saura orikwenda kwetsimba ha ntebe ey'omunyeshengyero aha bwa Bukoto South obari kugira ngu naateekateeka ngu n'omuntu muhango omu kibiina bano KCCA kwatuula e Kampala kasasira abalebi okutereeza ajje ne waffe lwe ng'ataavuluge naffe fe abakulembeze ab'ekisekka situgenda kukkiriza Hakimu onere waali ffe nga aba Bukoto South tugenda kulwana okulaba nga Hakimu tumusindikiza ddeere Lubaga bano baze kuwana muligina neffe tuyinza kukkiriza ne bana banga bali basigadde kukali obati kati byetaka court order tetugenda kukkiriza gwa Hakimu Saura kuveeyo kuleeta buyaye bwo nga bali bakwade bwa Minister of Works babukujjako lwa buyaye ojje mu Bukoto South otuvuluge tetugenda kikiriza abantu bagira ngu obutendezana burengesereize ombebembezi b'ekibiina kya NUP omurrengo kandi eki nakyo kyongeera hamuvuyo oyo bamuteekako omuntu gwe balaba nti ono asobola owanguza ekitundu nga bamuteekako omuntu mbazimba kibiina bakizimbula twabategeera balina abantu ababatembeeta era tulina ekyo bwe mutagendereze abo balijesitula luutu eno bakasala abasigadde babufune balijesitula abalala abakulembeze b'ekibiina kukkiriza kubanga abantu abo beegwanyiza byabo aha niho bashabire mukuru w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu okuhindura registra w'ekibiina abwa Bukoto South Masembe Samu ahabo kugira ngu ebyakukora tebishikire nakakye kola tukyakuba nga kati sawa zino bakansalazi banoonya registra tebamulaba staff tugenda kuzijjawa n'olwekyo ekibiina tukigamba era tukisaba n'obuwombeefu sebo president tusaba mutukyusize registrar tufune registrar omulala mutuyambe struggle yayonoonesedda yayingiddemu enguzi yayingiddemu obwamalaaya kuba kati asinga akabina akanene gwe bawa kaadi ekintu ekyo ekitali kituufu ffe nga ffe kituluma kubanga ekibiina kyaffe ne we tuli tukijje wala bagala tukuba tutta lwakwagala NUP omugambirizi wa NUP omu disitulikiti ya Rwengo Fred Kimbowa n'ahamya ko omuhandiiki w'ekibiina omu disitulikiti ekyo bwahati akiburize kirari kandi ese abasinga tebalina stamp olw'ensonga registra taliwo kitegeeza Bukoto South terina registra tetumanyi wajja yakola ki yalaga oghona n'akikakasa ngu bona abahandikirwe kandi bakambwa nk'abateine bendera nibo babeire bahikire kuhandikwa nk'abebendera ebyo byonna bivudde okujja okuleeta bannakigwanyiza okujja mu by'obukulembeze oli wajja nga azze alina mission ye yakuleeta bulimba mu bantu ba Bukoto South kyekitusudde wano agagasha kwa Bashir Karema awatayari West Omurrengo tuliyambale ngule